Popin Media nga tewalina ekimu kye bagezaako kubanga bakola era nze siri lwedde nakubeera nga nzikiriza mu kyonna kigenda mu maaso kubanga ne RPC ategeeza n'agamba nti kampise order mbagambe nti tewaliwo muntu yenna agenda kukiikira Lwama Benjamin akalulu kasooke kayimirizibwe ak'okulonda ba MP Bantenjeru North. Ekintu sawa zino kitondaba kufunako kyakukiddako ne sawa zino wenjogera bino ebigambo okutiisibwa kukyeyongera tetumanyi tugenda kubeerawo tutya kubanga oli musajja munene Honorable Minister Amos Lugoloobi ali connected eno neri so n'obulamu bwaffe kuba nti tubeerawo nga twamalirira okuweereza Ntenjeru North kubanga kye batusomesa okubanga tukola nsonga kisobola okubanga twewaayo naye nakati sawa zino ba agenti bange bali threatened with audio tuzirina recording tuzirina tuziweereza ne RPC ba RDC bonna buli omu ne babamu ku officials mu State House no bafunyeko copies ebintu bino ogenda petitioninga bulungi nnyo kubanga omusango gugenda kubanga guteekebwayo buli kimu kyonna kyonna twagutaddeyo nadda neko kuba nti nga omanyi abasecurity abamu bali mu kwebuzaabuza abamu baga bali busy naye n'olubaddi tugenda kubanga omusango gugenda mu maaso yali ku radio ng'ennaku z'omwezi ng'enkya zaali ennaku z'omwezi zaali oba 15 ku radio Sauti n'ayogera n'agamba nti ono gwevuganya naye n'ensimutega namutegeera alabika muzimu ebigambo ebyo those are defamatory remarks, those are defamatory statements, defamation kyabeera alina okukola so alina okunyonyola nafuuka ddi omuzimu n'ebintu ebyo byonna ebigambo byonna bateeka okubeera okuwa accountability kwebyo ebigambo byonna byebanjogerako mbadde nga mbiwulira Juli yajja ku kyalo kyaffe n'agamba omulabe wange azaalibwa kuno byonna biri on record leero yabadde ku radio luli n'agamba nze omuntu ono gwenvuganya naye nange simumanyi oba waawo ndabika nvuganya na muzimu tosobola kuyita muntu munno muzimu ogwo musango mu Uganda simanyi oba kimanyi bulungi Honorable Minister so leero asazeewo n'agenda n'asomba abaana bannamagabi SS abaana 10 bali mu uniform ebifaananyi byonna tubirina ku record bonna n'abaleeta basimbe layini basobole omusimba ku mugongo ebifaananyi byonna tubirina abantu abatalini mu register leero tebasomye wadde ne ku register abantu bazze okuba babadde babasombye ne babajja eno ne bateeka okubanga bajja okulonda so eyo enkola ebeera emesa n'okunafuya ekibiina abantu abafaanana bwe batyo kubanga nange newunya gavumenti ya Uganda era nsaba ekibiina kye kya NRM tuyongere okutereeza ebintu bino tosobola kukwata muntu ali mu kutunka n'omusango gw'amabaati ng'ali mu bwatyo yali badde asooka nadda wabbali akawuno basooka abantu ngaffe bamusabimito n'abantu abalala abantu abatalina misango gifaanana bwe gityo okubanga baparticipatinga mu zino ensonga kubanga omuntu abba amabaati g'ekalamojja tosobola kumusuubira butabba kalulu akapapula oba n'omuntu obuntu so ebintu ng'ebyo sobola kubikkiriza kubanga bibeera mu constituency yaffe. You believe tekabadde fair wadde n'akamu wadde yadde kubanga kali badde fair singa badde basoma results nga ne ba agent bange babakkiriza ne ba agent tewali wadde kitundu kiriko agent we bandagako gundi declaration form yonna ng'eraga nti kuliko agent wange yasayinize nga mmanya nti no bibogera bituufu niyo bendako nako liko nti Honorable Amos Lugoloobi yekka nga bebasayininga ng'abange ba agent bonna babajjeewo kuba nti era nina recording zibe nnyini nga baligestra bennyini nga boogera nga bagamba nti nno kaakati abantu bo simanyi tebalina appointment letter baganye bazi bajjeeko wadde balina ekipande tetujja kubakkiriza wadde go basinte tetujja bakkiriza tugenda kukwata obululu bonna obadde bulondebwa bonna buweebwe Honorable Amos Lugoloobi ekintu ekitali fair kati mukalu kali akasembayo tunaleeta omuntu abantu gwe bakowedda kati tugenda kuyitawo tutyanga NRM bamusaayi muto ngaffe otandise okutubba bonto otandise oyagala okutukyayisa ekibiina ate nga ekibiina tukola tukyagala nga tukyongeddemu amaanyi akalulu kali badde nga kabeera open ne tulonda then ne tulaba ani agenda okuwangula akalulu ako erinnya lituddiremu amannya n'eddoboozi yenze Lwama Benjamin musaayi muto